Sengasidi oli otya mukwano bannaye bulijjo nninze kulaba ku sengasidi naye abamu baŋŋamba waali abalala baŋŋamba taliiwo abamu baŋŋamba waali abalala baŋŋamba taliiwo omusango gwa Rita Kaggwa nabagamba byoloopa wano toloopanga British National wano Uganda teyina jurisprudence egenda kukola ku musango ogwo era Rita Kaggwa bamugambye apa kye tuyinza kukolera ku bino bye mugamba tetulina kintu kyonna case dismissed balinze sengasidi nga talabikako abantu banga sengasidi wali twanoonyeza sengasidi ekiro kyonna kubanga ayinga omuntu mwagala ng'omuntu njagala nnyo sengasidi osinga Rita kubanga Rita ze kibadde mukwano gw'aba Edmezaya but as a principle kubanga nze nabadde ndi coat between the age mutese oyo gwolaba sengasidi mukwano gwange dda nga ndi Sweden era nga gye tuvudde waleyo ne bapenge kakati Rita Kaggwa si mukwano gwange nnyo on a personal level but mu structure nze president ye vice kati tade kinkwatako okulekawo friend backing up vice president because this is a job kati sengasidi nawadde njagala okukulabako in person naye nemeddwa okulaba wennyini wooli bw'oba wooli thank God nandyagadde tunyumyemu nkwagala nnyo ne personal level naye nga we nagambye era sitiba emisango gyo tekisobola kukola Uganda awo mpozi nga weepakiddemu mpaka London era wakoze amagezi nagambye byo tebikola bw'oba opulaninga okukwata Rita nga waliwo nawe apulaninga okukwata wabaddewo abalinze sengasidi ku airport ate nga naye tabamanyi nga yazuukusizza ate abamulinze Uganda weekyo weekola kati era sengasidi tewandituuse ku Rita kubanga nawe badde bagenda kukwatira ku airport kwennyini nga wakafuluma that one take it from me Timu Juliana already nze wembera ku mulimu tomanyi mbeera 100% committed I went to TV I am still going out to kubanga ndi mulodi watukozeeko damage y'amaanyi I have to wash it away ngenda ku TV z'oluva wano buli wamu to wash away your blackmail and that one I must do already naye bangambye olubuto lwalumye Nimulodi nga buli wadde obwana kibumukolo obwo Timu Juliana bannange olubuto lwalumye Nimulodi Rita Kaggwa munnaye ng'emisango bagigobeja sengasidi nga bamulinda nga tebamulabako Rita Kaggwa ng'ali wali munninako obuzibu kyawa tewali buzibu bwonna yes donizera wuliriza all women have a different side saagala nze gambye Rita si mukwano gwange ku personal level but nkulaga nti donizera gw'Omumerika w'akatabo ng'oloopa omuntu wa Britain ng'ate omuloopa mu Uganda it can't work oyinza okwonona tiketi ya bwerere Rita may have her short findings for women case saagala nabimanya mwinenge gye mwetwala donizera zali simanyi Rita Kaggwa sengasidi siyinza bisobola simanyi ani mutuufu simanyi ani mukyamu but nkugamba to arrest someone with a ready passport ne waba donizera ne waba guliksi ne waba Rita Kaggwa ne waba sengasidi you cannot Uganda teyina maanyi ng'erabye katabaako tebayina maanyi gakwata muntu era Rita yabalemera wali Andrew mukwana abuuza wezi Nimulodi maama ate teweefuula nnyo atamanyi DJ wa wano city okitegeera Mary Flavia Namulindu ogamba otya weebale kutegeka nakulabye ne Bobi Wine bannaye essanyu lyakukutte omwana w'ekabula muwala wa Kubula kyagudde ku Gomba kati awo ya politics nga mbitadde naye essanyu ly'okulaba omwana w'eggomba munno we mwava mu kyalo nga kati ali waggulu ati atekenya butekenya nakulabye ng'ebiisa si byebyeru naye olabika bulungi Flavia Boss Lady sinnaluwulira we naluwulira njaddu promotinga Flavia olabika bulungi mwebale kwaniriza Bobi Wine mwebale kwetegeka mu mulimu sijja kugamba mbu I don't believe in your beliefs naye kati right now ndi kweno side nze wembera kweno side gye mbandi naye nga nalongoosa tetukyayomba twewabula bwewabuzi mwebale okuuma emirembe mwebale otegeka mwebale feeling happy mwebale to reach out ekyo sinza kibajjako abantu ba diaspora you really know what you want than abantu ababeere ne Uganda bano abaawano basukuma wiiki naye nga mbebazizza olwa Flavia kubula
Namulindwa nkwagala nnyo munnange wadde nga tetuli ku sayidi ze ezimu naye wali abantu bangi benteramu ddala ekitiibwa mu Nuupu ddala muva wala oteekamu ekitiibwa Flavia Namulindwa okusingira ddala Joyce Baagala senga Joyce Baagala teyali mu Nuupu nandibadde very bitter naye slowly by slowly olwokuba njagala nnyo Joyce Baagala nasalawo twebuulira bwebuulizi naye nga tetukyayomba am I loud and clear Flavia Namulindwa okategeddaako naye ng'emmotoka zisusse maama America maama Illinois kati muneetuuma bibuga munaabimalayo ddi nezaawedde nalabye agijjeeyo ennene eti muguleyo ku helikopita emmotoka tuzirabye dodibuzira kati helikopita ka Diamond kagireese kaleese helikopita naye bannanga abayibi be Uganda akatima tekabatte akasajja konoza kakamiliyoni n'ebbebe bakaaba mukaama kale bagamba ebimu keeteekawo bwetesi naye ku showbiz omubongo atulaze showbiz omubongo kale ababongo babadde bantu badaawo e Uganda naye sebo omubongo atulaze machuwa kati yaleese helikopita Mama America ku ntikko Mama America ku ntikko naye Flavia Namulindwa olumbe lwa mmange lwali lwankya n'amazzi Flavia wankolangako kubula luno lumbe lwa maama luno lumbe lwennyini siyombye America ensanyusa ennaku zino abaana balina engeri gye baliddemu sama omwana nnyiza ng'ayingira infinite mpulira nga njagala commentinga eno wenina obujja ku mutima naye Lwaki donizera nze Isma nze neetaaga infinite naye njagala okukomentinga ate nendaba eyazaawo edde omutima ne gunnuma nendaba eyasimanyi bakanansa nenyiiga obuwala buno bunjooze naye kaŋŋenderawo Isma toba na mutima mubi yes Flavia ndi wa Airtel siriwe MTN naye leero nga ge mazzi gwe wekka asobola okungulira ku mazzi ye gwe nengaba mulumbe naasaba abantu bameka n'omukadde naasabiriza tayagalika Mama Sweden gulikisi enkyalo erumbe lwa mama wange muleese ebintu by'ekiyaye ti Mama Sweden kati tunagenda oli ati Mama Canada simanyi Mama Uganda abantu kabeewole togwa mu mabanja ng'oyagala oba maama gundi happy birthday Flavia Namulindwa we baŋŋambye naye nga njagala okutuusa happy birthday belated to my friend personal Farida Nakazibwe Opula we Uganda akantu Opula kaluma nammere nammere mumujjuka gwawo wambasada we Masaka kati Masaka fette keerume nammere si atayagala Farida ate Farida yakoze ku bya Masaka fette Stabuwa Natoro Charles Peter Mayiga abagagga bonna batu batwala Masaka ku Masaka fette wano mu cricket ovo kirume gundi kirume nafudu mumujjukira kati nafudu katumusemberezo pate mu kibuga kibamu obwambasade Masaka yakola online radio abantu ne bagenda ogigula onene woginoonya ku Google maneya ne emie buza we superstar radio gye bagula we Masaka kacyange esirikalwadi kimaito guddewo radio tunoonya ba influencer bannange tubaagala abantu bavudde Kampala bagenze kukola Masaka bakola weekends online radio mie happy birthday Farida Nakazibwe you look amazing ukoze ebintu bingi gwe Opera we Uganda abaana ennerabirira tofudde abantu nga bakweyisizaamu amaaso naye omutima gw'omulungi omukakkamu nosigala ng'oli awo abaana nga bakuzanyirako nendifendinga ono nendifendinga oli omutima gw'omulungi byokoledde eggwanga n'ebirungi byoyagaliza Masaka ku Masaka fette 1724 suna beni wagala ebyuma baziira tone titi simanyi kwefulukuta abave Masaka mwenna mugenda kuba muntu jjo okuzimbira ekibuga kyammwe kituukeko ngeno yewaffe gye mwegomba buli ssaawa musala lwera mujjira ku mmotoka zante twagala mube proud musigaleko mu kibuga kyammwe abantu be Masaka mujjumbire Masaka fette Juliana Walero, Fit for America Jali Hotel Africana, King Sal Yok Valentine's Day, Chameleon Alionga 10 February,
ate wininwa jali omwezi ogujja make sure yona miss out. Happiness is life. If you're not happy you can't live. Boring life makes you truly a dull boy. El chapo already. Masaka kuntiko. Ebyo byakunga byagwa simanyi kunga konga mukale kirekala lekale kyettage tulitage yujabula abantu abakalaba naye waliwo ekintu kyenjagala okwogerako. Patricia Sewungu nkusasira nategeddeko nti nno wafunyemu cooperation oli ku buliri e London. I trust the government hospitals in London. I trust the medication you are getting. I want you to be okay. Njagala nnyo Patricia ng'oli mulamu ne twereego mwenye akakazi ako tekagenda naate saagala nga kalwadde. I pray for you. Njagala owone ne Nusifa nakato Nusifa naawe soja wa Nopu njagala owone. Njagala nnyo abantu abali vibrant tuwereege ne nga tuli balamu. Nusifa nkusaasira njagala owone. Patricia njagala naawe owone bulungi nnyo ove kutanda okomewo ate osigale ng'okola ekyo ky'osinga okukola. Love it or not oli iron lady ge mazima. Akuba ichuli ndi metal man tumala galeta bya iron nze byo nesimanyi naye nkusabira Patricia owone odeka abana bakusange n'emirimu gyo gyokola mu Bungereza. Era ndi wa mutima mubi ichuli seri wa mutima mubi njagaliza abantu towulidde Flavia wabeera bonna mulindwa wono kubangi tya nejowero nejo isibaga naye sitabalabawo. Happy birthday Flavia namulindwa gabadde mazaalibwa go njagala ogende ku Longo simanyi Longo Beach Los Angeles ogende ku Longo Beach njagala olye baga simanyi juice ye balya biki mu America guliru toli ebingi ennyate. Yes, until ichuli drop your number here nkuwa number yange eri 0700384201 mobile money Airtel amanya tusubira Ibrahim straight 0700384201 tusubira Ibrahim Prince ilichapo all over. Mwe mugane Flavia wuyo ngenda bana amazzi gwenjogerera tomanyi mugaso gwange lwaki nkeera nsitula abantu njogera ebintu bingi londa mu ebirungi kyogamba bye njogedde Flavia byonna abyagala alondamu nabyo mu Isma ukenda anywa amazzi. Mandela tigo nkutumiddeko nyongo inayo East African culture mu America bantu abagala East African culture mutambuza mbazungu no one else Mandela tigo and nobody else still tewali mulala ayinza bikola ebyo. We love you jaja doni zero nya onjagala naye infinite enuma infinite kati simanyi balala naye nange enuma abana bagiyingira emito gya masaji yempanvu enzibu osobola okwebakamu amuzidala anaddamu opangisa ddala yingira buutu amuzidala emyezi gyeki nga lwaki tozimba kalina abaana abo kabasevinge tebakyalina wakusula walala kujjako mu buutu ya Infinix mu myezi 6 nga apartment ziwedde. Mama America webale nnyo webalire ddala waliwo ataddewo enamba yange tusuubira Ibrahim si Ismail nakati agitaddewo Sophie. Donizera ndabira nnyo amuzidale mugaye mwagala nnyo mwagalira ddala ambuzeeko Gulixi Brul Brul de Gulix can't veto trefade duo questo disse questo sei attorno mia elska di formica wala yasval po good svaria miniata yasvar svaria pa miniata yela tiden ya missa de fall. You must come up there with breakfast, make grey, snack quickly. The Bilengesen, then you come up. Kasimagambe will miss you. Clover Bikasozi, Banai Clover Wambulako, Nakagamba Latigo, Ntinonya Clover, Kumpeleza ku WhatsApp. Naye Nadia Kulaije, mwana gwe Nadia Kulaije, kale mukama katonda, kale. Kankuleka osijja kubuulira bigi naye Nadia Kulaije yonna gy'oli oba Illinois oba simanyi Michigan yonna Nadia Kulaije siri kusonyiwa
Frank Kashumba kutumiddeko nnyo Ssaabavandimwe leero olumbe lwa maama we Vira Maria naye twajjirwa Vira Maria omwana oyo nga yawaanye Vira Maria Kiraga Shumba leero mbadde jankutuukeko ntwale ku ssente zo naye maama nange ate lwe ninayo maama wange mbaagala nnyo mbaagalira ddala till we meet next time eddakiika wabulayo 2 kyoyoyogedde natandisisi ali nze nzekka yasigala okwogera check number namba kyate enamba njogedde enamba bafaani bagimanyi muleke kunzizaamu bigambo Bikulova Moses Kakoza, how are you doing? Guliksaga the big bro for me yeah you elskade Samar questo uduka wewe Andrew Buchade Mwamidi Dennis mpaka Mubali Chris Sempagala ani Martha Connie forever my Connie yantwale Bulaya forever my Connie forever sikyamulaba ati abeera ku Snapchat badoni kudoni straight you changed it namba nagikyusa Bikulova eri 0700384201 oba oli ku YouTube already